Mami nagenza okugula ebintu mukatale ng'abantu baagala kunkuba. Mami kino wakitandika naye amazima ga Katonda mugulu. Ekintu kinene. Wallahi kinene. Nali manyi kitono. Dadi yonna gy'oli nsonyiwa. Fukamidde ku mavivi gange. Saba kunsonyiwa dadi. Mami kanguveemu ekiba kibe ekituufu dadi tankozesangako, dadi tanneebakangako. Mami tewali kye nali nkozeeko ne dadi. Byonna by'oyogera sibimanyi, seebakangako na dadi. Mami nagenza okugula ebintu mukatale ng'abantu baagala kunkuba. Mami kino wakitandika naye amazima ga Katonda mugulu. Ekintu kinene. Wallahi kinene. Nali manyi kitono. Dadi yonna gy'oli nsonyiwa. Fukamidde ku mavivi gange. Saba kunsonyiwa dadi. Mami kanguveemu ekiba kibe ekituufu dadi tankozesangako, dadi tanneebakangako. Mami tewali kye nali nkozeeko ne dadi. Byonna by'oyogera sibimanyi, seebakangako na dadi. Mu myaka gy'olina wali olabyeyo omuntu avaayo n'abaana n'atambula, omukyala n'agamba omwana bamukwata mu Gwakutaano. Haji mu Gwakutaano teyali mu Uganda. Omuntu asobola okukwata omuntu ku Bluetooth. Point of information ezikirizibwa jiwa tugende maaso. Jiwe. Information gyenjagala okukuwa era kyenjagala abalabala ifu eno muyigo okuva n'olwaleero. Mu Uganda eno emisango egikyasinze okubaamu negotiation oba mukawulidde. Kwagamba ne baba nga Timothy bakutte naye n'obeera ku poliisi ne mubeera mu negotiation emisango egikyasinze okubaamu okubagaininga okutegeeragana negotiation mugende mu kooti temugenda rape ne defilement zezikulembera zino kuwa statistics bino si kuyomba si kusaakanya si kugamba nti tuwolereza zuula ngamba emisango mu Uganda yonna ekikyasinze okubeeramu negotiating titegeeragana ne munno is rape is defilement omanyi lwaki bakwata omuntu ompulira bulungi ssebo kituufu poliisi nekulaga nti ekutte nemuteeka ku poliisi n'amalawo obudde obusaba mu 48 hours eziri mandatory naye tebamute kuba omusango gwazizza munene tebamuwe bondi eba ya poliisi baire ba ya kooti kakati ne bamuteeka ku poliisi abarelative ne basindiikiriza bambi toloopa bambi yamba omuntu waffe bambi agenda kuswala baba tuyambe munange saasira oba okitegedde mukatemba oyo ow'okunegotiatinga mujjamu kye tuyita babbulooka tegedde bulungi babbulooka ne bagamba sayidi kangeze gye babawaabidde oba in this case eya haji tihaji tufaayo tugenda kwogera ne hajjat tugenda munafuya tugenda mumugonza tugenda mumugamba akuleke ontegedde bulungi omuntu n'abeera ku poliisi naye nga fayiro teri sanction newa state attorney oluusi tebagitutte sanctioning ye process ey'okuddira fayiro ne baloka poliisi n'ogissa mu kooti omusango ne gufuuka ogwa kooti negotiation kankubuulire okubalaŋŋana okubeera mu misango gya rape ne defilement Timothy n'obimanyi ojja kuwunga mbiyitirivu ku poliisi na wano wetwogerera mpitirivu ezirina emisango ng'egyo ng'omuntu tebamututte ku kooti tebamutadde naye famire ziri awo zibalaŋŋana bambi musonyiwe bambi temumuswaza kakati nkuwa kyokulabirako essaawa eno tulina omusajja musomesa yakutte omwana kako secondary school ssomero lya kitiibwa nnyo omanyi mugenda ne mulowooza nti abamu baba bawayira naye essomero liri wano lya kitiibwa yo general sale gye yasomera mwaneeka Masaka City kibuga kya Ssaabasajja Kabaka omusajja yakwata omwana amaze wiiki 2 ku poliisi bwe bagamba famire y'omuwala munnange mumusonyiwe bambi essomero ligenda kuswala okitegedde kati hajjati zuula njagala naawe otegeere nti yaliko mu kato gaako okumala ebbanga alina akattumwe yali ng'abantu bamutadde mu kattu
ab'okukyalo ab'enganda abamu ku bakulembeze mu ddiini bamugamba hajjati nedda omusajja tebamutwala mu kooti jjukira emisango egyo kooti mw'otuukira eya magistrate talina buyinza kugaba bbeero ku rape ne defilement kati bamanya tebijja kubaamu kweyimirira olumutwala automatically eba remand bbeero rape ne defilement ebeera capital offense. Yes, it's a capital offense. Bbeero yayo bagigabira mu high court. Era leero Honorable Conservative Court yayagadde babulira kituufu luli nali namunyigira nnyo nga muyita azire ku bimuyita bya lumbi ne kali kamugatteko akawonale teyayagadde babulira kituufu olwaleero lwaki era obwedda abantu abamu tebamanyi fuufiga okuvuma akumanyi nnyo naye yabadde tamanyi lwaki olwaleero ali mu high court nga luli yali kiteedi. It is because you are dealing with a capital crime. N'olwekyo hajjati zuula tegeera nti yamala ebbanga ddene ng'ayina akattu ke bamutaddemu nedda tobifulumya tebigenda negotiation y'ezintu zimusinga amaanyi. Kakubuulireko akati kakubuulire abantu abasiraamu hajjati omuntu omusiraamu okumugamba nti sheeka amukubira essimu because baagala nnyo eddiini yaabwe. I know. Ayina akattu mw'abeera ng'ayagala otwala ekya sheeka. Omukyala n'agamba omwana bamukwata mu Gwakutaano. Haji mu Gwakutaano teyali mu Uganda. Omuntu asobola okukwata omuntu ku Bluetooth. Mwami Mesaya, era tujja kufuna expert mu cyber ajja atubuulire essimu za Haji n'entambula ze zonna ziraga kituufu yali Uganda oba yali Sudan. Eyo naye esigala expert evidence. Okay, kakati ag'ekirala. N'ensereko lawyer wa Haji eyo si yajjo gyogerako ne state prosecutor lawyer wa government oba lawyer wa Nisha eyo si yajjo gyogerako wabula bajja kuleeta expert ekitongole kya cyber kikulibwa omwami commissioner Nsiriku bajja commissioner yes Nsiriku deputy we Angulu abasajja abo abatwala cyber bajja kujja batusomere n'olukiiko hajjati bwayogerako hajjati zuula nti ab'ekika ne famire banteeka mu kaguddeko banteekako nnyo pressure abasaiba bajja tuwulira essimu zaabwe zirina we ziraga nga baatuulako wamu essimu zaabwe zibadde zikubatenkana kikuyooli coercive control eyinza okuvaamu ekyo oba nedda kati ebyo byaba expert kakati netugenda ku DNA kyebayisa enkumbi. Njagala nkubuuzemu Nameere nga ggwe looya olowooza essaawa zino ekitenje ekyo ky'oyambadde bw'okyejjamu edimiza n'enkyesanguza ku busajja bwange ekiteeteeyi kyekyo tekisigaleko DNA eyo era tekubeereko DNA yange. Bukakafu ki bwe bayinza okutulaga nti enkumbi gye baleese kituufu Haji yajja simuza n'oyo omwana. Ekisooka njagala okutangaaza mu lulimi lwa Buganda enkumbi is like something ky'okwata no in your intimate moments. Ekiwero kya tolosimuza nga tuva mu kikolwa. But in this case, omanyi obuzibu bwe tulina Mr. Mesaya Edward oba Edward. Omusango guno gulimu too much reported speech. Gundi yagambye nti gundi yagambye. Hello? Yes, nkuwulira bulungi. Yes, omusango guno naawe simanyi sayidi gy'oliko. Naye naawe osobola okukkaanya naawe. Nze ndi ttiimu Haji. Gundi yagambye. Okay. Gundi yagambye ne gundi n'agamba. Kaakati kankubuuza ekirala. Kankubuuza ekirala. Oli looya. Ekirala ekyenkumbi nga tonnambuuza kirala kuba kirindi kukiddamu. Ekyenkumbi kye baagambye bali baali boogera ku kigoye. Ekirala evidence eyo officially tennaweebwayo. Evidence eyo officially omanyi tulina obuzibu whether these court documents are public. Abantu bali mu kwogera ebintu naye nga boogenda mwogezako okwakusesinga court documents. Si tebiri.
bajja ne balonda ekigambo ne bakiteeka mu kamwa ka hajjati naye ng'ebintu tebikola ki tebiriiyo evidence kati mwami Mesaya kankubuulireyo kano njogera general, this is just general. Onzikiriza okuyisaawo ka general comment. Prosecutor yenna oba state attorney kye bayita okusanctioninga file empapula zino oziraba bwe ziba file state prosecutor atuula si buli poliisi kyemuleetedde gyasanctioninga baleete mu kooti. Mu fayiro 10 asobola okulondamu nnya n'agamba nti guno omukaaga obuvirizi tebuwe. Yongere munoonyereze. Mu myaka gy'olina wali olabyeyo omuntu avaayo n'abaana n'atambula? Anti kakati jjukira nti ebintu bino eby'amateeka bino ebya medical bizibu. Okimanyi nti ennaku zino waliyo abakyala naddala abakyala abakuze mu myaka nga bagenda ne babalongoosa n'abaana ne bazigiramu ddala ne bamugaa nti okusinziira ku kikuluma n'abaana esaana kuvaamu ate tokyazaala nakuzaala ekumenyera ki ne bazibajja mu very many ezo sajjala ziri common nnyo mu Kampala. Honorable, omukyala mu ntandikwa yatugamba omwana yamukebera ng'avuddeyo n'abaana kyokka ate nga yamukubira ssimu omwana okuva ku ssomero nga ku ssomero lyo senior women teacher. Ky'oyagala okututegeeza omwana oyo essomero lyonna lyali terimulaba nti n'abaana eri bweru oyo yasobola okugira. Mwami Eddi Mesaya konsaani zo zonna ziri valid era ziwe balooya abali mu musango bazikozese mu bujulizi. Anti nawe oli looya kati tulambike ng'olaba gyekiri ekintu ekyo wadde nga ndi looya ne bwe naalibadde nga mu musango nze ndi ku bba ze nnimiriddewo nze balista mu musango ogwo era ekyo ateekwa okukyogerako ali omu eyo bagiyita expert evidence. Okawulidde mwami Mesaya wabaawo obujulizi nga budisikasingibwa only experts only nga nenisha mugamba tuula wali expert mu byannabaana, expert mu by'abaana, expert mu mubiri gy'abakazi akwatagane ne dokita wa poliisi kisoboka n'abaana okufuluma omuntu n'atambula oba nedda eyo expert evidence mwami ekibuuzo ekyokubiri omukyala n'agamba omwana bamukwata mu Gwakutaano. Haji mu Gwakutaano teyali mu Uganda. Basaalabye yamuwagidde wabula ate nalabye bamugamba nti ate gwe simpoke ali luddawa omuwadde omwana we justice ye yaddi. Actually we are going to back Simpoke. Simpoke yagezezzaako okutuukirira offices ku nsonga ze because omukyalo oyo full figure yakola ebikolo bingi ku mwana oyo. Omwana yajja ng'alina ennyimba ze zayimbidde President Museveni n'atomera omukazi olina mbanja zikutwalirayo. One thing led to another, ebyo byabwe ne bagenda mu mukwano. Omukyala n'akulaga nti bwe yazaala omwana n'agaana omwana okumulabako. N'agaana omwana okumulabako. Omuvubuka n'avaayo ng'akaaba amaziga mangi n'amutiisatiisa n'asiba ne maama we. You know, there is a lot of injustice out there. Abantu abamu bali so good at selective pretense, at selective display, at ostensible display of sympathy. Naye ng'ate waliwo behind scenes ebigenda mu maaso ebibafuula extremely questionable. Madamu n'Amerika nkubuuzeeko ayina point wadde nzikiriza nga hajjat zuula alabika kozi gy'aliko ya mwana we, wadde nzikiriza nti I see a sort of truth mu byayogera, kyokka ate nagambye nti ne bw'aba Haji ne bwe baba bawagizi be ne bwe baba biki famire ye nabo tebatiisibwatiisibwa. So nze navuddeyo because I'm a lawyer, I have all the rights as an officer. By the way, all lawyers are officers of court. Mwami Mesaya, buli lawyer mu nsi muno neeyo mu Sweden gy'oli, I am an officer of courts in Sweden. Kubanga amateeka agasomesebwa Sweden ge gasomesebwa in all Commonwealth countries including Uganda. So I'm an officer of court
anywhere I go, whether in whether in America, by virtue of being a lawyer by profession. So now they okulambika discipleship nti bannange temwenyigira kusango kusukka we mwina kukoma mugenda kukola subjudice mugenda kukola contempt of court mugenda kukola threatening witnesses ebyo byonna misango bajja kubasigira bweru yamanyi bwakitambuza bujingo ne makula baayagala dde okuva ku TV eyo full figure naye bakimanyi nti bwe bakugobera ogenda kubavuma ogenda kubawemula ogenda kubaweegula so full figure if you're not a value for value person, I'm a value for value kind of woman. You on the other hand to shut you up. So sigenda exchanging nawe Mwami Nsubuga mwami wange yaje he proposed to me in a very beautiful proposal. Very beautiful at one of the best hotels in town. Abantu bali bamanyiri nawe Omono Hotel. He went ahead and did a very wonderful kuchala. Catherine Kusasira and other presidential advisors and supervisors and assistants baliyo. Italian ambassador yaliyo. But Honorable Frida Baliyo. We were there. My husband was very clear, don't bring that filth to my functions. And so many of our guests said, Omukazi otochireta. Banga bw'omuleta we shall not come. Era wankubira essimu kufiga nangamba nkunyigidde lwaki tewampise ku mukolo and I said I'm sorry because I don't know how to lie. I didn't have in reality if answer ze nalina okuddamu zaali so big they would be depressing for you but yes my guests and my spouse so nkulaba onumba olumba omwami wange but that's what you do. This is all you can offer. That's your table. Filth. That's you. Tulinawo kyamaanyi same game plan bere wa Bobby vuma president ne family ye bere wa president Museveni vuma Bobby ne family yo baweebule Justin akugambye va ku hajjat zuula muvumo weebule omwami we because you have no family so you have no value for family wesiba ku kasukumbwa ne bannaye ne kwigana misana titamanyi baawo because guess what that simple cable nyabo tukwenyumirizaamu nnyo tusiima empeerezaayo webale kulwanirira omukyala hajjat zuula bannange webale nnyo webalire eddala abantu basiima simanyi wengenda kusanga nkuweeyo akakadde ka ssente teryankase teryakoze eki naye nnyabo bonna wooli nsaba nfune namba yo nkuweereza akakadde essaawa eno yennyini manyi oli mugaga olina TV oli mugaga olina minisita nze naye nze nkuwadde akakadde nga sirina gwe neebuuzizaako kase kyogera sitami What is kakadde? By then dozange kyali people power nga buli lwovuma president Museveni also olina n'okuvuma mukyala we bwe wajja eno mu NRM buli lwovuma Bobi Wine the leader of New Party era olina okuvuma ne Babi mukyala we obwongo bwo tebukuganya nnyo kugejinga n'ogamba nti bwemba nnumba omuntu gundi their family still remains their family. Madam kambuzeeko ekibuuzo katono nnyo kiteezi namba ekutudde mu kamwa mukyala full figure you have a lot of filth in your mouth. Tofaayo oba olumbye mwana oba olumbye kitoba olaba nti n'omwana the subject matter of this case Nisha wayina okumuwemula ngamba oyo bwetulabanga omukulu alabika akola na kino omuliri alabika akola na kiri because you know that's who you are. You don't have a family so you don't value families. Bwe walinga olumba Catherine Kusasira olina okuvuma omwami w'Esseruka a very quiet man. Buli bw'olumba Justin Namere olina okulaba nti ovuma omwami we Mwami Nsubuga. But guess what? Mwami Nsubuga is a young man who is married to a lawyer, a senior presidential advisor, the youngest in the country. Senior presidential advisor, the youngest senior presidential advisor. He is married to the youngest TV owner. Bujingo sente zasasula ku UCC as a license holder for TV. Justin Namere Nsubuga naye zasasula. Annual license fees zasasula nga broadcaster. Justin Namere Nsubuga naye zasasula. You're in the league of the people I employ. Naye omumwago n'obwongo bwo combined
tebisobola kukutuma kwepimira. You are lost. You are diabolical. Oli muntu ali extremely evil. Families don't make any sense to you. Chobola banti kuvuma omuntu immediately oyina okubuukira family ye because you don't have one. When the sun goes down, ng'abantu tugenze mu bikuba by'abaami baffe. When the sun goes down, when we are home hugging our children, nga tetukyali mu byabitiibwa, mu bya convoys, mu bya ki, mu mirimu gye tukola, abakola mu maduuka, abakola mu ki, nga now we are just with our families. Guess what, full figure? You have nothing to go to. That's why you don't value families. That's why osiba abantu n'osiba ne bamaama baabwe. You have no soul left in you. Hamis Chibondo oyagala nnyo okumuyisa mu kamwako, but guess what? Hamis tasobola kwogera ku linnya lyo kubanga ali muswaza. You are filth. Abantu bawesibako maama Fena wamwesibako mbu akututte Dubai. She was also in Dubai at that time, but she didn't appear anywhere with you kubanga omuswaza. Abantu abo Hamis akugulira emmere. Hajja Miss Chibondo akugulira emmere full figure so that tomuvuma. Tebakuwa because they expect any value from you. They don't expect any value from you. Bakuwa oleme kukuvuma. They give you shut up food. They give you shut up pocket change. They give you shut up favors. The president picked you up from just a resistance in name. Naye fa abalendere kubona netugamba nti nedda kamuleete alekerawo kumuvuma. People don't give you anything full figure. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaze enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.